babuzizaako kika kya romance kyeki kyasinze okuwoomera abakyala ng'omukyala osobola okumuweeweeta n'awulira ng'asanyaladde. Actually sina bakyala bokka n'abasajja beetaaga okuweeweetebwa. Ebiseera ebisinga abasajja tetubafaako go ge mazima. Abasajja tebafiiriddwako. Tulowooza nti omusajja ye oba kiti oba talina feeling oba tanyumirwa oba tawulira atya simanyi. Naye kyonna kyekiri omukwano okunyumirwa okubanyumira mwembirire mulina okuba nga mukitegeera nti waliwo ebintu bye tulina okubeera nga twerekereza oba nga tukola okubeerako bye tutuukiriza mu bulamu bwaffe. Omukyala wo oba omwagala oba omusajja wo oba omwagala yiga okumuweeweeta ebirungi ebyo ebyalagirwa. Buli mukyala oba buli musajja alina ekika kya romance kyayagala. Romance alimu ebika ebyenjawulo oba okweweeta kulimu ebika ebyenjawulo. Waliwo abantu abaagala ebiri very slow ng'omuyisaako buyisi ng'olinga ayisa ku kyoya, which is one of the best kubanga omuntu oba omufiiringa. Ekintu ky'okukwata engalo n'oziteeka ku muntu ng'okozesa maanyi ebiseera ebisinga agenda kuwulira nti olimukwatako naye tagenda kuwulira nnyonyogezo ezo ze twagala awulire. Kigenda kubeerawo naye nga kyakaseera nga si kyekyo kyayandibadde afuna. Ati gwe wenna woba oli eyo ng'oyagala okubeera ng'osanyusa omwami wo oba ng'osanyusa mukyala wo naddala mwabagamba nze senga mukyala wange tayagala byakumuweeweeta ne bwe muweeweeta bannange agamba tayagala. Omukyala waba tayagala kumuweeweeta kitegeeza njagala mbagambe kino kikkirize kigaane. Omukyala buli bwagamba nti nze saagala bintu byakumpeeweeta mu mazima Katonda mugulu kitegeeza byokola si birungi. Kyova olaba abyewala tabyagala bimumalira budde bimwokera budde kati agenda neyeebuuza kati what am I even doing nkola kino ono omusajja nga takitegeera. Kyova olaba omukwatako n'agamba yingira tomanyi kyayagala. Before ki ebisanyusa omukyala ku mubiri gwe nga ye oyo owuwo so wange so owagundi so wani owuwo biki ebimusanyusa. Senga Faith alina ebifo ebimukyamula, Prosa alina ebifo ebimukyamula, Scovia alina ebifo ebimukyamula, Stella alina ebifo ebimukyamula. Just kubanga waweeweeta Stella n'ayiwa amazzi tolobooza nti ne Faith ogenda kujja omuweeweete mu bifo bye bimwayiwa amazzi. Gezaako oku-exploring omubiri gw'omukyala. Gezaako okulambula kankiyite bwentyo. Okulambula omubiri gw'omukyala otegeere nti mukazi wange wano we wamukolera buli bw'omukwata wano bwenti ng'akuba enduulu oba ng'abuuka oba ng'akola bw'ati oba ng'ali bw'ati. Okitegeera? Mba nina okutegeera oba olina okumanya ti omwagala wo kino kye kimukolera gwe n'odipendinga ku ekyo oba n'osinziira ku ekyo okubeera ng'osobola okubeera nga omusanyusa oba ng'omuwa buli kimu ky'oyagala okubeera ng'omuwa. Ebiseera ebisinga munansonyiwa ebiseera ebisinga bwe muba muli mu kweweeweeta muyina ekizibu kye muyina naddala mu abasajja nti ogenda n'ogwa ku vidiyo ya Senga Faith ng'alina by'asomesa. Nze nabagamba bwe mba nsomesa sandiyagadde okwate kintu nga bwe nsomeseza okikole. Jamu ekikyo jamu ebyo byolabamu ebiyinamu amakulu oyongerezeemu ekikyo obeere ng'osobola okubrandinga ekintu kyo nga kikyo nga ggwe omuntu. Okitegeera nga si kya bonna. Bwe nkugamba nti omukyala tumuweeweeta bwe tuti ne bwe tuti omukyala ebifo bye tukwatamu bye bino ne bino kituufu bye byo naye gwe owuwo ebyo byayagala omukole oba nedda. Waliwo abakazi nga ye romance we waakumusabula mpi nga romance we ng'ovudde na ku ky'okumusabula empi waakusooka kumukwata n'obanga amutuga n'omukuba kibooko nga ye byayagala. Kati awo olina okubeera ng'otegeera omwagalwa wange bino byayagala ddala oba ayagala bino bya sino music. Anyumira nnyo okumuweeweeta ng'obwongo kubanga abakyala bonna abasinga obwongo bwaffe okudigestinga oba okutekinga in ekyo ky'oba oli okunkola nina okubeera nga ndi relaxed nga nzikakkanye. Kati okunteeka mu kye tuyita relaxed mode oba mode okunteeka mu relaxed mode olina okubeera nga omanyi okukkakkanya omukyala nga tonnaba natandika muweeweeta tandikira ku kugamba obuwoomu. Sooka omuwaaneko ebiso kiraba ebiso kibebi kyange. Omukyala bw'omala okumuweeweetako otandika okumuwaaniriza atandika obwongo bwe okubeera nga abutegeka nti ne bw'oba omutaddeko omukono bw'oti just ku bbeere akyamukirawo n'ayimuka. Lwaki? Kubanga omuwaanyeeko. Ate ekyo kye mutalina omukyala obeera naye tosobola yadde okumuwaanako yadde okumugambako nti munnange webale kunyirira webale kuba ne kasimayira akalungi. We just obeera bubeezaawo ng'olinga agamba
yamanyi yeesootinge yamanyi yeesootinge tagenda kumanyira tagenda kwesootinga ekituufu kiri nti agenda kusigala ng'ayagga ate buli bw'asigala ng'ayagga naawe togenda kubeera ng'ofunamu kwe kumuyingira mu ddakiika 2 n'abeera ng'akala mmwe abalina abasajja bagamba nti singa omusajja owange agwa mangu oyo ebimu ku bisuula abasajja nga yakakuyingira bw'ati bambi omusajja wattu ne kagira bwe papa ne kagwa kubeera ng'atandise n'amaanyi ng'alowooza amaanyi g'atandise nago nawe g'ogenda okuleeta mu kisaawe kati gwe n'ojja omukuba egino n'omulaga nti amaanyi ge gonna togawadde kitiibwa n'omulaga nti just talina kyagamba diya wange munnange omulungi omukyalo ogenda kubeera ng'omukoze bubi nnyo nga gye nkomeza omukyala yenna okubeera ng'agenda kunyumirwa ensonga z'okwegatta ng'ali naawe mu mukwano ayina okubeera ng'akakasa oba ng'afuna assurance okuva gy'oli nti ddala kyokola kyekyo n'omusajja bwe guli omusajja asobola okutandika n'amaanyi n'atandika kuweweeta n'alaba nga tomufaako akantu ne kagwa bwe bbuku ne kataddamu yadde okudda engulu kubanga lwaki omumazeemu amaanyi omalamu amaanyi toliiko olyawo olinga kiti tosobola dde okuweweeta ku munno kwata omukono yisaako kale mu nviiri ne bw'oba tomanyi by'okola tewetaaga sooka genda ku ssomero tewetaaga kujja wange nkugambe nti omukono tugutambuza bwe guti nedda kola ekyo ky'owulira gwe ngolobooza kye kitegeera ky'oba okolera ddala ekyo kye kikola gwe kikole tofaayo it doesn't matter kikole kijja kukola era ajja kifunamu omukyala yenna bw'aba ng'agamba tayagala kumuweeweeta nkukakasa tomanyi kuweeweeta tomanyi oba sikyo takwagala ku bibiri kuliko kimu takwagala oba tomanyi omusajja yenna ng'agamba iyo waliwo omusajja wattu abyogera ng'abyagaza ki mbutayagala muweeweeta ayi simanyi oba gyali oyo abasajja abasinga baagala okubaweeweeta newe kiba ki yakwesabira n'agamba munnange mpisaako ku mukono munnange ng'awulira bambi musajja wattu ayagala obeereko ky'okolawo olage nti oli interested mu ye nga kye kigenda okumusanyusa but sometimes you guys you don't even care temufaayo omuntu omulaga nti olina ne ka interest akatinitiri mu ye bimamalamu amaanyi bibaleetera okuggwamu amaanyi n'atuuka okubeera nga takyagala bintu byakubeera nga like akola omukwano manyi waliwo okukola omukwano n'okwezina n'atuuka nga ayingira buyingizi kutuusa mukolo ndi mufumbo kamuwe byayagala ngende okitegeera just jugujugujugujugu n'amala Nenesigaira nga nze page 256 temwerabira subscribing and liking and commenting and nsaba Mukama abankuumira abanjagalire mubeere bulungi mweraba temujjanga ku bantu bange abalungi I love you so much mwebale kwekuumirako bananga basubscribing abaliking abacommending gwe ng'okimanyi nti nze buli singa Faith Kasulayo nziruka mbiro n'enkalaba nsaba Allah yaba akunsasulira akumpeera ebirungi akumpeera by'osinga okwagala akunsasulira ebirungi banange bebyo byange mubeere bulungi mwebale kusiiba baddiya bange mwebale sawumu Yeah.